Agasirwe y'omu ku basajja ba Kale Kayihura bamulemye ku lusegere mu kiseera yabeerera Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga ng'ono ne bane bataano baggulwako emisango gy'okwamba bannansi balonda bangalira kuno ne babatulugunya n'okubakako kudda e Rwanda wadde nga bali bafuna obuddamu mu Uganda era emisango ejjagulwa ku Nixon gyali gyefaananyizaako n'ejjagulwa ku mukama waabwe Kale Kayihura lwe yasimbibwa mu kkooti y'amagye. Nixon abadde ku alimanda okumala emyaka 5 nga mu bonna abakwatibwa abadde akyasigaddeyo okutuusa olwaleero ssentebe wa kkooti Lieutenant General Andrew Gutti lwamuyimbudde ku kakalu ka kkooti era n'amuteekako obukwakulizo obw'enjawulo. That the sureties presented was substantial. 2. That the applicant proved that he has a fixed place overboard. Kkooti emukkiriza yeeyimirirwe ku milioni 3 ez'obutaliiwo n'abamuyimiridde milioni 5 ez'obutaliiwo ateke passport ye mu kkooti ate yalipotingenga mu kkooti eno emirundi 2 buli mwezi. Ffe tuli basanyufu tetulina kye tusobola kwogera kubanga ebbanga ddene tusuubirwa state bw'eneeba emaliriza ebyayo tujja kutuulira omusango. Munnamateeka Ayimbuddwa Lukwago asanyukidde ekyamagye okuyimbula omuntu we wabula n'alaga obwennyamivu olw'okusiibwa ebbanga eggwanvu nga n'omusango gwamusibwa tegunatandika kuwulirwa. Oluusi bibeera bingi naye oluusi eba nsobi omuntu okumala ku remand ebbanga eddene ng'omusango teguwuliriddwa. Tumanyi waliwo okunoonyereza okutwala ebiseera ebiwanvu naye bw'amala n'afuna eddemberi ate kye tumala ne tukyerabira naye ng'ate kyandibadde kirungi omuntu okumala ku remand ebbanga ddene. Okugobebwa kwa Kale Kayihura ku kya Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga kwatwaliramu abamu ku basajja babamulemye ku lusegere omwali ne Abdallah Kitati ali wa boda 2010 wabula nga Nixon Agasirwe bwe basinze okusiba ebbanga eggwanvu. Robert Nestri Kayongo, BBSKATI Ageesigika. Omusajja omu yawandiika nti omuntu